naye abantu bafaanagana. Omusajja oyo embeera sigambye embusi ye jjajja Ichuli, oyinza okulowooza ye jjajja Ichuli Ismail Access. Abantu bafaanagana. Twabadde tuli awo ne zireeta kyaka bulijjo yeekolako. Yagenza okulaba ng'ebirevu biruddewo okubeera nga bifuna envi ko ye kambitintinge butintinzi. N'akakoofira bw'atyo n'ateekako, omusajja n'afaananira ddala jjajja Ichuli Ismail Access omugenzi kati. Sayizi ndowooza yeebulamu kubanga ono ye ate alaga mutono mukko, ate tulabye ng'ayimiridde oba ye muwanvu mukko. Naye mazima ga Katonda omuntu abeera atakugambye mb'oyo kitupuli kya Ismail Access tosobola kikkiriza. Naye nga yatambuddemu awo, yes ndabyemu kasayizi nga ke katono. Nga yatambuddemu kaawo n'oluba lutono mukko kubanga Ismail Access yali musajja munyirivu. Ekirevu nga kwekiri kyanvi naye ng'anyirira. Katonda abulamu kko ndowooza akasente. Abulamu akasente atuukire ddala ku ssalya omusajja afaanana jjajja Ichuli. Ate kati ba mirundi ebiri. Waliwo ne jjajja Ichuli we yafiira waliwo omulala oba munaggana oba ava mu nsi ki ate oli yamufaanana n'akamala bukamazi. Ate naye alinamuko kasente naye ayambala oli yamufaanana n'akamala bukamazi. Naye era jjajja Ichuli we yafa baasinga kubira oli omusajja nga bamubika naye. Paka ye we yavaayo n'agamba bannange oli yafudde ali mu ggwanga lya Uganda nze ndi sayidi zeno baali mu nsi ki naye oli bo baafaanaganira ddala. Kati twafunyeyo olulo budget Ichuli. Uno kaabeeko ne byatugamba olye ku ddoboozi oba lisobolera ddala okumakinga ne jjajja Ichuli Ismail Access. Wano ku SMX Media ngenda kusaba subscribing onyige ne ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere. Andi jjajja Ichuli ulira kisinga okwenyiza bebayimbi bambala galubindi za Olodini ya Dekiro babuuza pulogulaamu ya Luganda bana bo bateekamu Oluzungu kali kye tutamanyi ne babanga abaawuba bali awo ose ku pulogulaamu ya Luganda bakubuuza Luganda ate tonnaweza na kigambo yogera Luzungu ate nga tolumanyi baagala bawaana oba tubawaana nti bazungu nnyo nyini ekikuluma ezirugavu ekizibambaza ekiro kiki simali nakumanya nawe oli muyimbi kwempiriza abalalungawo sajja omulungi bwoti